abakuŋŋaanya olunaku olwaleero. Tusaba Allahu tabaraka wa ta'ala bajaze khayiri mu byonna bye mwerekerezza okubeera nga mujja atirisi mu darusu eno ey'ekitiibwa mu mwezi ogwa Ramadani ogw'ekitiibwa, era efuuka ensonga egy'okubeera nga etuyingikiza ejjana, tusobole okubeera nga Allah atuyingiza ejjana olw'ensonga zino. Naye nga insha Allah akadde kampeereddwa katono nnyo, seekampadde 30 daqiiqa, eddakiika 30 gokka. Naye nga insha Allah neebaza Sheikh avuddewo ku nsonga y'okunoonya emmaali. Obusiraamu buno obw'ekitiibwa buyimiridde ku nsonga zaki? Za ssente. That's why nti niwootunuulira embeera zonna ibaada ezisinga obungi mu busiraamu ezisinga okubeera nti nno nkulu zeetaaga okubeera ng'olina ssente. Hijja yeetaaga ssente, obufumbo bwetaaga ssente, jihaadi yeetaaga ssente, okusomesa omwana kwetaaga ssente na buli kintu kyonna. Era n'otunuulira nti ensonga zaffe ffenna obuwangaazi bwaffe bwonna buyimiridde ku nsimbi. Era osaasire nnyo omuddu asobola okukola obusiraamu nga mwavu, Allah amusaasire. Bannange eddiini ng'oli mwavu, eddiini tosobola kukola ddiini ng'oli mwavu. Naye ebbanga ly'omala ng'olina ku nsimbi nga Allah azitaddemu khayiri, wallahi osobola okubeera nti n'okola obusiraamu n'essanyu. Teriyo muddu yandibadde asobola okutebenkera wano okuggyako ng'emmanju eriyo ekitambula. Naye nga insha Allahu tabaraka wa ta'ala tugenda kwogera ku nsonga zino wammanga. Ekigambo ekigamba nti limaadha yaishu hayatun zawjiya, nsonga ki ezireetedde obufumbo bw'abavubuka, obufumbo bw'akaseera kano obutawangaala. Limaadha yahjuruna ishu zawjiya, limaadha yahjuruna ishu zawjiya, asbaabu ki ezireetedde abaddu ennaku zino okuba nti tetuwangaaza bufumbo bwaffe nga tumala akaseera katono nnyo mu mbeera z'obufumbo, omwaka gumu, myaka 2, mwezi gumu, wiiki, nnaku 3, ng'obufumbo bwaffe tebusobola kubeera nga buwangaala ng'obw'abakadde baffe bwakola ki? Bwe bwawangaala. Allahu tabaraka wa ta'ala ku kigambo ky'obufumbo nsonga nnene nnyo mu busiraamu yaleeta ensonga mu surati Rum. Allah n'agamba nti mu bumu kubonerwa Allahu tabaraka wa ta'ala kwe kubeera nga mufu abasajja yatutondamu abakyala. Naye ng'ensonga yatondesa abakyala abo yagamba nti waja'ala bainakum mawadda wa rahma. Allah yatondesa ensonga ey'okubeera nti waliwo abakyala, Allah yassaawo ebintu bibiri. Yasooka n'ekigambo love n'obusaasizi, era n'atuwa ensonga nti kwaki Allah atonze ekitonde omukyala, litaskunu ilaiha, omukyala oyo obeere nti nno wangaala naye. Kikwasa ensonyi okubeera nti nno oli muvubuka emyaka 20 mu egi naye nga tolina mukyala ate ng'okyasula wa kitaawo. Kinakuwaza, tosoma, tolina kyokola, okulungula emyaka 30 owoza oli ku yunivasite naye nga tolina mukyala. Kinakuwaza. Nze nawasa omukyala nga nkyasoma. Naye kinakuwaza nnyo mu buwangaazi bwe okuwangaala mu mbeera z'olimu emyaka 3, 25, 35, wuyo okulungula emyaka egy'obukadde, wallahi nga tolina mukyala. Era ne kinakuwaza nnyo omusajja atudde wano nga makaago bukyanga oyawukana ne mukyala wo toddangamu kuwasa. Kinakuwaza. Naye ng'ate ensonga ya ziwaaji erimu ebirungi bingi. Allah by'atunnyonnyola mu Qur'ani
ne hadith ez'ekitiibwa n'ebigambo by'abamanyi bye batutegeeza mu mbeera z'obufumbo. Allah yakulembeza obufumbo ng'abukulembeza ku mbeera bbiri. Yagamba ekisooka das love, kyakubiri n'ateekawo obwagazi, n'ateekawo obusaasizi. Kitegeeza nti if you love someone, oteekeddwa okubeera nti you are merciful to him or to her. Oteekeddwa okubeera ng'oli musaasizi eri omuddu oyo. Tosobola kubeera nti you love someone, olina gw'oyagala, wallahi nga tolina busaasizi eri kitonde ekyo. Tekisoboka. Yenna ayagala kyaba ayagadde abeera n'obusaasizi eri ekintu ekyo. That's why Allahu tabaraka wa ta'ala yategeeza n'agamba nti abakyala abo tuwangaalenga nabo mu bulungi. Wa ashiruhunna bil ma'rufi, abakyala abo betubeera tuwasizza nga tubajja mu maka g'abakitaabwe, tuwangaalenga nabo mu bulungi. Tubeerenga n'abakyala abo nga tulina obusaasizi eri abaddu abo ate nga tubaagala. That's why Omubaka sallallahu alaihi wasallam bamubuuza, mukkiriza kyasinga imaani obukkiriza? Nabi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti yasinga okubeera n'empisa ennungi eri abantu be. Omusajja awangaalira wano ampuliriza olwaleero era ndaba, butya bw'owangaala n'abantu bo, olina empisa mu bakyala bo, olina empisa mu baana bo, olina empisa mu bantu b'owangaala nabo. Oba anta asadun fi baitika, oli nsolo, oli mpologoma mu makaago. Wallahi kinakuwaza mu buwangaazi bwaffe nga twogereza abakyala bano okubeera nti bafuuka ku bantu ababeezi baffe, twogera ebigambo nga biri so wonderful, biri biwooma nnyo, ebigambo bye tukozesa bibeera nga biri halawatun, biri sweet nnyo eri abakyala bano nga tuboogereza okubeera nga tubeetaaga, era nga takusuubiramu omuddu oyo okubeera nti n'olinayokko eddoboozi ly'osobola okubeera ng'okangula gy'ali, naye ng'ate ebigambo by'okozesa ne waakukubira essimu ng'ayogerako naawe si bye ebigambo by'osobola okukozesa eri maama wo. Naye ne mutuuka akaseera kano ke tuwangaaliramu ng'ebigambo ebikuvaamu wallahi tebisobola kubeera nga biwangaaza obufumbo. Era bangi muffe abali wano tuwangadde n'abakyala nga bukyanga owasa oli mu bakyala 4, naye ng'emyaka gy'olimu tonakulungula myaka 40. Senkagale musajja mukulu bukyanga awasa ku mulembe gwa Amini, mu mulembe gw'Obote y'omukyala gwakyalina, oba abakyala be ng'akyabalina nga Allah abakuumye nga tanakujjako, naye ng'ate ggwe mu buwangaasi bwo wakakulungula emyaka mitono, buli mwaka owasa, buli mwezi owasa. Naye nga tulinamu ensonga ezimu ezituleetera okubeera nti obufumbo bwaffe tebusobola kubeera nga buwangaala mu maka gaffe. Era w'osangira abavubuka nga abantu babatya okubawa abakyala, ate w'osanga ikkiriza nti we bakusanga ng'olinamuko eddiini beewunya nga ti abo tetusobola kubawa bakazi, tebawangaaza bakyala, empisa zaabwe si nnungi, ng'ebitwogerwako ekifaananyi ky'olabikiramu olabikira mu kifaananyi kya munaddiini, naye ng'ate ebikola by'okola tebirabika ddiini gy'oyolesa kungulu. Tulinamu ensonga mpitirivu, naye olw'obufunda bw'obudde obumpeereddwa tujja kutunuulira ku zimu ku nsonga ezireetedde abawala abo n'abavubuka okubeera nti si bafumbo, obufumbo bwagaana okuwangaala mu maka gaffe. Buli kaseera tubeera mu dduka, buli mu kaseera tubeera mu rings nga tulwanagana wakati waffe. Naye ng'ate twali tutandiika omukwano, twatandika omukwano nga tekuli kwekuba bikonde, naye nga mumaze omwaka gumu, myezi 3 mulwanagana, omutassa mu munne kitiibwa. Saabe bitiibwa abampuliriza,
hunaka hiddatun asbabu, tulinamuko mu nsonga mwezo eso okubeera nga zireetera obufumbo waffe obutawangaale, zireetedde obufumbo bw'ebiseera bino okubeera nga tebukyawangaala. Ekisookera ddala omuddu okubeera nti talina mpisa. Empisa we zitubulamu nga tetulina mpisa wakati w'omusajja n'omukyala, nga buli omu tassa mu munne kitiibwa, tebusobola kuwangaala obufumbo ekika ekyo. Munnaakubuuza nti munnange wasuza otya, nga tosobola kumuddamu. Ate nga obufumbo bwe tutunuulira, era n'ekigambo engeri gy'okitunuulira nti we are talking about love, n'ekigambo woba okitunuulira kitambulira mu nnyukuta nga ziri so silent. Ekigambo love n'ennyukuta engeri gy'okiziwewuka, ekigambo kiri layinan, kiwewuka nnyo, si kigambo nti kikalubu nnyo ku lulimi lw'omuntu. Kitegeeza nti ebiteekeddwa okubeera nga bizimbibwa mu kyo biteekeddwa okubeera nga byakaweweevu, nga si bikalubu. Naye okubeera nga tetulina mpisa mu bufumbo bwaffe kireetera obufumbo okukola ki? Okubeera nti bufa. Era ensonga endala gyenkuutira eri abavubuka, la tatazawwaju bi annaka turidu bidhalika. Ensonga ey'okubiri, la tatazawwaju, tekakutandanga kuwasa, bi annaka turidu bidhalika, olw'ensonga ekyo kyoyagala, tojja kuwangaaza bufumbo. Wakedde ku makya olabye Musa aleese omukyala, naawe n'ofuna amahabba nti nange nteekeddwa okugenda okwogereza Mayimuuna bamumpe muleete ewaka. Olw'ensonga olabye munnaakuyiseeko, tekakutandanga kuwasa olw'ensonga ekyo kyoyagala. N'obeerawo n'embeera egamba nti nze njagala bufumbo, naye ng'ate mu action sense tosobola kubeera nti noomalako n'okulabirira omukyala. Kitegeeka b'ebitiibwa, la tatazawwaju likathiratun mas'uliyatin manziliya. Ensonga ey'okusatu, tekakutandanga kuwasa mukyala yenna olw'obuyitirivu bw'emirimu gy'ewaka. Tojja kuwangaaza bufumbo. Bannange nakwo okwoza engoye, mirimu gyampitirirako, buli kaseera kufumba. Musiraamu tojja kuwangaaza bufumbo bwo olw'obuyitirivu bw'emirimu gy'ewaka. Nakwo okwoza engoye, ebintu bintawaanya, tojja kubeera ng'okola ki? Owangaaza obufumbo. Era oteekeddwa okubeera ng'okimanya nti bannange ab'ebitiibwa, egyo gyonna emirimu egyo gyonna gy'olaba nti gikaluubiriza eri omwami, buteekeddwa okubeera nga buvunaanyizibwa bwo. Tojja kubeera ng'ofunayo embeera nga yakaweweevu mu bulamu bwo. Buli kaseera tuteekeddwa okubeerako n'ebitutawaanya. Towasanga olw'ensonga y'obuyitirivu bwamuki? Obuyitirivu bw'emirimu mu makaago. Ensonga endala, la tatazawwaju li annaka kad zanaita biha wa hamalat. Towasanga mukyala yenna olw'ensonga nti omukyala oyo wamwendako n'omuwa olubuto n'osalawo wase. Naye ng'ekikuwasizza omukyala oyo kiki? Omukyala oyo omuwasizza olw'ensonga nti wamwendako, out of okubeera nti nno wamwendako, watakhaafu min ahliha, watakhaafu min ahliha, n'obeera nti nno otya abantu be okuba nti nno banaakutuusaako obulabe. Wawa muwala waffe olubuto, tugenda kusiba. Oba tomuwasizza, tukussa mu kkomera, n'osalawo wasa omukyala oyo olw'ensonga nti obadde otiisiddwa era ofunyeemu okutya nti wemba siwasizza muwala wa ssula ateekwa buteekwa okunsiba. Musiraamu tekakutandanga kuwasa olw'ensonga nti otidde omukyala okola ki? Okubeera nti n'abantu b'omukyala bagenda kubeera nga bakussa muki? Mu nkomyo, nga toneetuuka kubeera nga okola ki? Oliredde okubeera nti noowasa. Ab'ebitiibwa muwandiika.
ensonga endala la tatazawwaju lianna ahlaha aghniya, tekakutandanga kuwasa mukyala yenna olw'ensonga nti nno abantu be bagagga, nafunye muwala wa mugagga, nteekedde okubeera nga amuwasa, kakibeeki mufiirako, sisobola kubeerawo atali mwana oyo, nekakutanda n'owasa omuwala oyo olw'ensonga nti nno omulabyemu obugagga obwo. Bwe weetaaga naawe olabikeko nga mutabani wa Loodi, n'owasa omwana oyo, tojja kuwangaaza bufumbo, ojja kutwalibwa mu maka g'oyo ewaabwe w'omukyala, bajja kutwala ng'omuddu. Kyovula Sheeka agambye nti omuntu yenna atalina ssente tawasa. Tosobola kubeera nti nosobola okweyimirira. That's why nti wetwesanga nti olabye mwana w'omugagga noga nti kansalewo mpasa omwana oyo, olw'ensonga nti mugagga, ewaabwe ojja kuyisibwa ng'omuddu. Akasajja akaavu kazze, abeewaabwe be bakwambaza, be babawa ekyokulya, buli kintu kyonna nga be bakuwa. Tekakutandanga kuwasiza mu mbeera ezo, tojja kuwangaaza bufumbo. Kitegeeka ab'ebitiibwa, tojja kuwangaaza buki? Bufumbo bwo. Adamu itibaa'u amara Allahu wa hidayatu nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama, okwewala okugoberera Allah tabaraka wa ta'ala bye yatulagira, n'obulonga mbwombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kasita twewala okugoberera Qur'ani, Allah kye yategeeza mu Qur'ani, ne twewala amateeka ga Qur'ani, ne twewala obulunga mbwombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bye yatulagira, tetujja kuwangaaza bufumbo bwaffe. Era amaka gonna agataliimu ddiini tegawangaala. Obufumbo bwonna obutatambulira ku ddiini tebuwangaala. Obufumbo bwonna obutaliimu kubeera nga ffenna twekubiriza okuba nti buli omu akubiriza munne ku ddiini, obufumbo obwo tebusobola kuwangaala. Era butuuka ekiseera ne bugwa, olw'ensonga nti twayawukana ku njigiriza ya Qur'ani, ne twawukana ku njigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba, idha ataakum man tarawdawna dinahu wa khulqahu fazawwijuhu, singa abeera abajjidde omuddu ne mumusiimako eddiini ye n'empisa ze, mumufumbisenga muwala wammwe. Ne twawukana ku njigiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallama, ne tugamba nti nedda, ekyo tekisoboka, kyakubeera nga tuddira omwana owaffe tumufumbise gundi olw'okuba nti no munaddiini. We twawukana ku njigiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallama, gye yatugamba nti wabeera nti abajjidde gye muli nga mumusiimyeko eddiini n'empisa, mumuwenga muwala wammwe amuwase. Nabi sallallahu alaihi wasallama n'atugamba nti we tunaagaana, takunu fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Era we tugaana takunu fitnatun fil ardi wa fasadun, abaana bajja fuuka fitina ku nsi kuno, ate bafuuke ekintu eky'obwononefu, bajja kwonoona ku nsi. Neewuunya nnyo omuzadde ng'olina omwana myaka 20 mwegi, wallahi nga si mufumbo. Olina omwana myaka 20 atudde ewaka nga tomufumbizanga, tali mu ssomero. Ffe twalinga ku university bannange, nze neewuunya n'okwewuunya embeera y'abaana. Buno obuvuka bwe mulaba obubeera ku universities, bubeerawo mu mbeera zaabwe, ne kagaana okuwasa, n'ate ng'ebbali kalina abakyala. N'otunuulira mwana muwala nga si mufumbo, naye ng'ate alina abamukola ki? Abamutwala. Olwaleero ali waggundi, enkya omusanga na fulaani nti eyo campus life. Obutunuulira mu jiribaabu nga bwebikkiridde, gwe n'obatunuulira nonga nti wallahi abalaka mashallah, naye ng'obwononefu obujjudde mu jiribaabu ezo ze bambadde empitirivu.
obwononefu obujjudde mu kanzu ze bambadde empitirivu naye ng'obatunuulira noga nti mashallah, naye ng'ate we butuuka ekiro bafuuka nsolo. Twalingayo n'omuwala nga mu Somalia obudde obw'emisana asiiba mu sitira, abeera mu niqaabu zayambadde, we butuuka ekiro nga buwungedde, motoka Prado ye mukima, jiribaabu n'ansambula n'ayambala empale ne bakumba. Ekiro afuuka mar'atin saliha, ate buwungeera ng'ate afuuka omukyalo omwenzi. Kiregerekeka? Sekankoyo yo ntwaliriza speed kamalize ne kino insha Allah. Kiregerekeka ab'ebitiibwa, ensonga endala ereetedde okubeera nti n'obufumbo bw'abavubuka tebukyawangaala. Omuvubuka kiko ekyo okubeera nti nno fa idha kiila li ahalil, we babeera nti no boogeddwako babagambyeko abantu abo ababeera boogerezebwa, fa inna shabu ghayra munaddiina qaalu ma zaala shabi, wabeera nti naayogeddwako nti bannange omuvubuka ayogereza muwala wammwe nga si munaddiini, bagamba nedda ajja kutereera wanaabanga amaze okumalako ekisanja ky'obuvubuka. Era wabeewa idha qiila lahum inna shabu yashrabu lkhamr qaalu fa innahu sayantaha bithalika, bamugamba nti bannange omwana azze okuwasa ewammwe, omuvubuka azze okubeera nti naawasa ewammwe, musajja nga tulaba muzannyi wa betingi, musajja nga mutamiivu. Abazadde baddamu ne bagamba nti wanaaba awasizza ebyo ajja kubireka. Ebyo tebisobola kubeera nga biwangaaza obufumbo. Teriyo obufumbo bwa muddu ng'ajjidde mu katigole nga yabwonoonefu ne buwangaala. Eva ensonga zonna ezisobola okubeera nga ziwangaaza omuddu mu bufumbo bwe kubeera ng'alina eddiini. Era mmwe abakyala n'abavubuka, tewasanga mukyala yenna nga talinaamu wadde harufu gy'ategeera, agenda kumalira biseera. Ne waaba mulungi atya tasobola kugeegenya mu Qur'ani mute, muleke. Ne waaba muvubuka nga tamanyi yassaru na muleke. Ati sigenda n'oyo ajja kutuuka, wakaala ajja tuuka, ajja okubeerako wali ku mukeeka akusaalire, wallahi ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno. Tyayi Allah saasira ssula oyo. Abaana gwe bagenda otunulako balabe nti maama akutte ku muswahafu asoma, ne gwe n'owasa ekikazi buli kaseera kirowooza music waka, owasizza omwami embeera ze za balansi, talinaako kabonero konna kalaga nti mufumbo. Ng'oli musajja mufumbo okyasala ebiwaani, enviiri okyalina ebimemeya, nawe n'ogamba nti oli mufumbo. Embeera kiko ekyo tesobola kubeera nga ziwangaaza obufumbo bwaffe. Ebbanga lye tunaamala nga tumaze okwawukana kuki? Ku busiraamu. Kiregerekeka? Era ensonga endala obugayaavu mu maka. Omukyala buli wagayaalirira mu maka, n'ogayaalirira omwami okumuwa emmere, n'ogayaalirira ensonga z'eddiini, tekisobola kubeera nga kiwangaaza obufumbo. Buli we tubeera abagayaavu mu buvunaanyizibwa buteekeddwa okubeera nga tutuusa amaka gaffe, automatically obufumbo buteekeddwa okufa. Era mmwe abakyala muteekeddwa okukiyiga nti newankubadde bano abasajja, ffe abaami ffe oteekeddwa okubeera nga tubalabirira n'okubabeezaawo, naye omusajja gy'ava akoma, eva omusajja abeera mwana mu maka ge. Ono seekankooyo oyo musajja mulabe mukulu, ekirevu kiikino, naye ate owo mukyala we amuyisanga bebi. Eva ateekeddwa okubeera mwana muto. Omulala musajja nti wuno akuze, atuuse okufumbiza abaana, naye ng'alina ajati we enjala emukaabya.
Chai nga taliwe, emmere bannange zira bagamba ndira mu budde weebuti. Era omukyala yeekwatakwata. Naye buli tugayalirira ebintu ebiteekeddwa okubeera maka gaffe tetugenda kuwangaza bufumbo bwaffe. Wallahi mutulabira ano kubanabire tukuze. Naye Eva oteekeddwa okumanya nti omwami gw'olina ewaka oteekeddwa okumutwala nga mwana muto. Era nze muzimu mu sayini ziseeke ezindaga nti ffe abasajja Eva tubeera banto. Omusajja ozaala eryana nga ddenzi ne libeera ku mabeere ga maama waalyo paka we likula n'olijja ku mabeere. Era kyekimu likewise tuseeka nkooyooyo. Ekyo abakitegedde mukitegedde. Kitegeeza nti Eva abasajja babeera out of breastfeeding. We breastfeed day and night. You have to breastfeed us. Abakitegedde mukoze eki? Kyekiraga nti Eva omusajja obeera muto kuba teri ayonka okujjako nga muto. Era ne waakula asigala akola ki? Ekyo kitegedde? Sekankoyo okategedde ako. Kitegeeza nti ffe abasajja Eva beetaaga okubudaabuda. Kiregerekeka? Era kyekimu eri omwami okubeera ng'asobola okubudaabuda mukyala we. Wallahi teriyo kifuba kikyasinze kubeera nga kinyuma ng'ekifuba kya miteeko ebiri. Omuteeko ogusooka nga gulina ssente, omuteeko ogwokubiri nga gulina eddiini. Ekifuba ky'omusajja nga mugagga, ekifuba ky'omusajja nga alina eddiini, wallahi ebanga piro ya kyoya. Naye omusajja nga mwavu talina ddiini, wallahi omukyala ne weyeebaka mu kifuba kye kikambagga. Ne woonaaba basiga bagamba ng'owunya. Olw'ensonga nti kina kye biraakinga. Era that's why nti ffe abasajja okubeera nga batubudaabuda kya mu ddiini, naffe okubudaabuda baki? Bakyala baffe kya mu busiraamu. Naye gwe owangaala otya ne mukyalawo wallahi n'okeera ku makya wadde n'okumubuuzaako ka good morning wasuze otya mukwano. There are some words we need to use in our homes. Tulina ebigambo byeteekeddwa okubeera nga tukozesa biri so cheap, bya wansi nnyo naye bikuuma omukwano. Gwe wali okeddeko ku makya n'owandikira mukyala we ebbaluwa nga omulese yeebasa amaze osaala subuhi nadda mu kitanda ne yeebaka n'omutunuulira nga we yakula ne weebaza Allah n'otataataganyiza mukyala oyo mu tulootwe ne weetaaga bye weetaaga akukolere n'obiwandiika ala walakatin, n'obiwandiika ku lupapula n'obimuteera wali waazuukukira ng'akagambo akasooseeko okumubuuza good morning honey, good morning sweet. Wali okikozeeko mu makaago nga bye bisoose n'azuukuka bw'ati alaba ebbaluwa wallahi n'agisomamu n'omutenda byonna byazza kukolera mu bulamu bwo, naye nga byonna obiwandiiseko n'obirisitinga nti mukyala wange nkwagala nkoledde kino ekino n'obirisitinga. Abasajja twali tubikozeeko ebyo. Ebintu byangu nnyo ebisobola okuwangaaza obufumbo bwaffe naye tubigayaalirira. Obugayaavu mu maka butta obufumbo. Al-ghafratun kita obuki? Butta obufumbo. Kitegeka ab'ebitiibwa. Naye kiwali okikozeeko omwaka ne guggwako n'owandikira munno n'omuwandikira lisaala n'omuwa leeta naye ng'ejjudde obuwoomu wallahi n'agisoma ng'ejjudde okumuwaana, ejjudde obulungi n'okumusuuta ne byazza kukolera mu buwangaazi bwo, wallahi omukyalo okimuzzaamu amaanyi. Wali okikozeeko. Era kyekimu ku bakyala n'owandika nawe the same word singa owaana bbaawo byakoledde byonna mu bulamu bwo. Nankyukakyuka ki gye yakusangamu wallahi gye wakyuka. Wansanga sirina ddiini bulungi nnyo naye ku ggwe seekankooyooyo eddiini yange ne yeeyongerako. Wallahi ebintu bingi nnyo ebiwangaaza obufu naye tubigayaalirira seeka nyongeramu eddakiika wadde 3 inshallah.
wali obaddeka ononaabako ne mukyalawo twakomadde okunaaba ne bakyala baffe nga twakabawasa buli omwana abalulwe ono oyita muguno oyita mugule mago abapangisa kuna kuli emizigo gyabaki muli mukipangisa emizigo mingi egyokunaabirako ng'oyingira mu kinaabiro kino limu kwaki toyingira mu kinaabiro kyekimu ne mukyalawo ne munaaba wallahi nakuyiira amazzi naawe n'omuyiira amazzi kyala Aisha radiyallahu anha atunyumiza mu hadithi we baana abulumi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama wamugamba nti tomaliramu mazzi noyinanga tomaliramu mazzi naye maka gaffe ebimu ebiri ng'okeera ku makya nogamba nti maama gundi n'omukwira akasimu nzijja naye nindaako ne mugenda babiri ne muyingira ekinaabiro nakukuuta naawe n'omukuuta n'omugamba nti ekigere giraba oti nga gundi naye enkyakya ziweze gyetaaga okuutibwako naye n'agamba the same words nti mu butuufu enkyakya zino zikutula amasuuka gulayo ekikuuta wali okikozeeko ekintu ekyo mulimu ebintu ebimu biri minor in our life naye ng'ate bigumiza biri so strong mu bulamu bwaffe okunyweza obufumbo kiregeka ab'ebitiibwa bimeka bye tuli abaami abakyala nga tubasuulirira Nabi sallallahu alaihi wasallam yagaana kuba mukyala naye tubakuba tubatuntuza Nabi yatugaana okuba abazaana ba Allah era yawoninga Ali radiyallahu anhu namugamba nti gwe Ali nkufumbiza muwala wange Fatima naye nekakutandanga ng'olina kyokoseza ku mwana oyo olindaba Nabi watuuka okuwoninga swahaba ku Fatuma kitegeeza nti kye yali ategeeza yali nsonga si ya muzannyo naye mwana waani gw'okubanga wamule yava ewaabwe tebamugobaayo wamwogereza n'akutambuza mu bitooke n'ogobwa emisinde n'okola ki ofiriira mwana oyo n'omutuusa mu makaago wallahi n'okubanga akuba embwa tetubambaza onoonya ddiini omukazi njagala obeera eddiini kiri baabu omugulidde mmeka naye atuuka mu bakyala banne nga awulira aswala banne bonna bambadde bambi ayambadde jiribaabu zonna zabituli beba abakyala betusuubira okubeera nga banatuyisa obulungi tusuubire okuwangaaza obufumbo seeka byonna byatulema maka gaffe naye nga otudde eno twegamba tuli basajja era nga tukakasa tuli baki naye nga mu maka gaffe tuli nsolo nga teriyo kalungi konna mukyala kasobola kubeera nga akwogerako nti bannange bazee wange oyo era bannange ab'ebitiibwa Allah atusaasire atuwe ku maali seeka Allah atusaasire atuwe ku maali tuyise bulungi bakyala baffe beyagalireko mu sente ezaffe kikuzirako ki okukwata omutwalo n'ogwa mukyalawo n'omugamba nti mukyala nkuwadde emitwalo 5 giigino naye ate ku muzikiti ogisaddaaka ate nga maali ekyasinza okubeera nga nnungi yeeyo gy'owadde abantu bo naye kikuggyako ki okukwata 15,000 n'oziwa omukyala n'azirya kikukosaako ki musiraamu ampuliriza era wallahi osanga abakyala bangi bakaaba amaziga naye ngaekibakaabya ki si nsonga nti akaaba nti gundi afudde akaaba mabanja andese mu muzigo andekedde ani era kyobulaba omukyala w'omugagga waaba akaaba bitono bamubuuza nti beerako n'ekigambo kyosooka okwogerako eri mubaawo ayogera obugambo butono my man was a good man pray for him kiwedde speech ekoze eki kigambo bitono naye omwavu nga yakaabya amaziga yogerako speech woowe atulekedde ani andese mu muziga andekedde abaana naye tubeereko n'erigasa gye tuleka mu bantu baffe nga tugenda okuva ku duniya kuno nabo batwenyumirizeemu olaba nabbi sallallahu alaihi wasallama yenyumiriza mu mukyala wa Khadija binti Khuwailid amwenyumirizaamu ku birungi byakola ki gwe omukyala ali eyo biki bye wali okoledde ebbanga ng'asobola okwenyumirizaamu nga ne woba ovudde mu bulamu buno obw'ensi waaba amaze okusaala akuwaayo edduwa n'akulombera Allah akusaasire
basajja mubaliisa akakanja. Musajja n'ava gy'aba avudde mu kunoonya nsimbi n'omuggalira ebweru n'omubuuza ovaawa ssebo, naye ng'ate imagine ennyumba gy'oggalawo si gwe wagizimba, ovaawa? Obadde naani? Nva Mutalawi Nakifuma Seeka kyasaazizza. Seeka gundi takendeeza kuswala, naye ng'oli ku luggi wallahi omukyala akusibidde ebweru, sooka omaleko okunnyonnyola akutaddeko, afuuse looya. Maama gundi gulawo, sooka ombuulire Nakifuma tubadde mu ddalasa, Seeka kya musomo ki, oyizeeyo ki? Bwe buno obudde Seeka temupina budde bwakulekera akusomesa, takimanyi nti oli mufumbo? Obulamu obwo sembeera we tunaabula amaka gaffe tunagayalira ebintu ebyetaagisibwa, kijja tuleetera okubeera nga tetukyawangaza buki bufumbo bwaffe. Ebigambo bibadde bingi biteekeddwa okusoma, naye olw'enfunda y'akadde ne bannaffe okubeera nga baagala okusomesaako basheeka abalala, bashuyuku abalala, insha Allah nja kukomaawo. Kitegereka ab'ebitiibwa, so naye kino kigende gye muli mwenna nti ensonga zonna ez'obufumbo zeetaaga okusooka okubeera nga tuzisoma, nga tetunabeera nga tukola ki, tetunateeka mu nkola. Tetufunanga kadde kakwejjusa nti omukyala ABCD nga tuwasooka kusoma ku ki, ku mbeera efuga obufumbo. Bwe tunaabeera n'amaka gaffe nga tukulembeza okubeera nga tutya Allah tabaraka wa ta'ala, obufumbo bwaffe bujja kukola ki, bujja kubeera nga bulungi nnyo. Kitegerekeka era nammwe abakyala we mbasabira okubeera abakambwe eri eddiini. Bwe tutunulira mu busiraamu n'ebyafaayo by'obusiraamu, abakyala be basooka okubeera nga basitula, omukyala yasooka okusitula eno. Kitegerekeka era bwe tutunulira mu bonna mu Qur'ani, Allah ng'ayogera ku Maryam maama we Hanna ng'amwogerako engeri gye yabeera nti nayagadde omwana okuba ng'aweereza Allah tabaraka wa ta'ala. Saabakyala muteekeddwa okubeera abakambwe ku buki, ku busiraamu okusinga ffe abaami. Bwe munaabeera abakambwe eri obusiraamu, okuba amaka gaffe gajja tereera. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alayhi wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.